Honorable Ssekikubo, tulabiyeko nga signature zikolebwa essential motions ziba tabled naye olumu ne zitagusa nsonga olina confidence nti emikono giwasolozeza ezawedde obulungi mwazifunye osuubira nga munaabeera ne chance okulaba nti ekintu kino kigguka because yes emikono gyawedde next what next? Emikono gyawedde bulungi nnyo kubanga etteeka liragira kimu kyakusatu eky'emikono. Kati parliament weba erimu ababaka ba parliament abalonde 529 kimu kyakusatu oba weetaaga emikono 176 nekyo twasusiza mudda n'emikono egy'ensuusuuba ne giyitamu Kasero Kalamba ne tukatwala eri clerk wa parliament. Kakati abazze bagoberera ensonga zino bakimanyi tetulina kutandika nsonga ntuzireka mu kkubo era ne ku mulundi guno nkakasa bonna abamanyi ensonga tuteekwa okugenda tukkuse ensonga kakati ate nga n'ekisingako mwe embeera eno gye mwagala okulaba egende mu maaso abaana baffe batuuka bamalira mu makomera nga beekandaga beekalakasa bajja mu parliament ekyo kye mwagala nammwe mulabe. Nze ndowooza nti no buli munnayuganda yenna yandibadde avaayo n'awagira enkola ey'okulwanyisa obukenuzi naddala bw'otunuulira embeera embi ey'amalwaliro, bw'otunuulira embeera embi ey'enguudo, bw'otunuulira embeera embi ey'obwavu mu bantu. Kakati gwe toyinza kubanga ofuna omusaala, ofuna allowance, olina n'emmotoka, oweebwa ne ssente ez'obuvunaanyizibwa obwa commission, ate bw'omala n'ovaayo ate n'oyingirira essente zandibadde ziyamba mu mbeera ezitali zimu, mu mbeera ez'obulamu bw'abantu, ate gwe n'ozeddiza oli mufumbiro ofumbire bannayuganda ate envo zibuukidde mu ffumbiro zimazeewo. Batudde eri balinda tebalaba kantu konna, tulwanyise obwavu tebalaba, tuve embeera embi tugiveemu tebalaba. N'olwekyo Uganda terina kijja genda mu maaso era NPS n'abatuuliza nsaba mbategeeza mwakimanya IGG Inspector Kaliso wa gavumenti n'agamba nti nno buli mwaka trillioni 10 zibbibwa, trillioni 10 buli mwaka bazibba ababbi abo. Kakati obubbi olina kulwanyisiza ng'otandikira w'oli kubanga ebeera siringi emu ezifuuka siringi 10 ezifuuka 10 ezifuuka 10 ezifuuka miliyoni ezifuuka biliyoni ezifuuka trillioni. Kati gwe munnayuganda yenna w'oli omubaka wa parliament yalondebwa ogenda olwanirira abantu nodda mu kubawutiisa nti nezo ssente twaziisa oba mukyamu nnyo oba olina ettima lingi nnyo eri bannayuganda abaakulonda otandika otya n'olimba nti nezo ssente baziima baba bazikuwa yensonga n'onaaba mu ngalo n'ogamba ti n'omukono kangubawe ekiteeso mu siteeti mulabe ddala essente bwe twasirisira entuzibawa. Naye bw'olaba agamba gyamwaziisa ng'ate emikono agikwese mu mugongo, abo bagamba nti nno twaziisa basayininga kubanga bw'osayininga oba ogamba nti obujulizi kabuveeyo buswaze eggwanga, obujulizi we buli mwasayininga. Ndini Honorable Ssekikubo akulembeiremu okunoonya emikono egitoola ba commissioners obwesigwa. Honorable Ssekikubo, move eno gye muliko teri isolative kubanga parliamentary commission tetuulamu just ba commissioner bokka, ebeerako ne speaker wa parliament, ba deputy speaker, top leadership ya parliament. Lwaki mba mutuli ku essential motion, lwaki disbandinga the whole parliamentary commission kubanga essente zino zaayisibwa nga abakulu abo bonna bakimanyi oba bazigabira nga bonna bakimanyiko. Lwaki speaker, deputy speaker n'abalala bo tuba savinga? Tetuba savinze, naye buli bw'oba onoonya ensonga waliwo mu lulimi lw'amateeka kye bayita cause of action. Cause of action nti nno ovuddewa okusalawo obawaabire oba obagobe nsonga ki gw'osinzidde. Fe cause of action yaffe eva kwe kubeera nti tunoonya
audit trail tugoberera akawumbi kamu mwe milioni 7 kawumbi kalala na milioni 7 zetugoberera bacha bazigabana bazifuna bebani abo ne tugamba ntino tubafunye bwe tubafunye bebaliwa ntino mpuuga yewa bilioni 7 Sirwanyi wa bilioni 4 akampulira wa milioni 4 Esther Polichan wa milioni 4 ezo zonna wamu ze milioni 10,700 kati audit trail egoberera abo speaker tetumulaba nga yafuna ko sente deputy speaker tetumulaba nga yafuna ko sente nolwekyo buli omu avunanibwa omusango gwe gwaba akoze era n'ababaka abala singa baleeta obujulizi obugamba nti waliwo ne buno waliwo ne buli waliwo ne biri ebyo nga nabyo tubitulamu tubiwulire naye mu kaseera kano tunoonya 1.7 billion ate nga tumanya abazitwala bebo betwogeddeko waggulu era betulumiriza era kyovola amotoni yaffe tunuulidde bantu abo